Olwaleero Minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi asomedde eggwanga embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 eno yabumbye emitwalo 8,400 n'obukadde 300 eza Uganda ku mukolo ogubadde Kololo era nga gwetabiddwako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, ababaka ba Paalamenti nga ku luno n'ab'oludda oluvuganya tebalutumidde mwana. Musasizi abulidde ababaka nti embalirira eno wagisomedde ng'ebyenfuna by'eggwanga bitumbuse era ng'abantu bagenda kuganyulwamu nnyo. Ono agamba nti Uganda esuubira okuweza obuwumbi 69 n'obukadde 3 eza $, oba trillions 2.5 omwaka gw'ebyensimbi guno egunaggweerako. Our economy has expanded to United States dollars 69 billion and is projected to grow at a double-digit rates driven by strong export performance, fast oil, and sustained wealth creation interventions. Musasizi abulidde bannayuganda nti ebbanja lya Uganda wadde nga likuze kyokka ssente zeewolebwa ziriko ebintu ebirabika bye likoze era nga likyasoboka wadde nga lituuse mu bitundu 5.3 ku buli 100. Uganda ebangibwa ensimbi ezisoba mu trillions 126. Ssente zino zigenze mu bintu ng'okuzimba enguudo, amasannyalaze, amazzi, ebyobulimi, ebyenjigiriza n'ebyobulamu, amayumba nga kw'otadde n'amakolero. Public debt should always be assessed alongside the assets it finances and the economic returns it generates. Over the past 10 years, Uganda's debt has financed strategic investments that are transforming the productive capacity of our economy. Gavumenti yakusigala ng'evujjirira bannayuganda mu nkola ya PDM, emyoga, Katale Loan Facility, Small Business Fund, Agriculture Credit Facility, Large Scale Commercial Farmers Financing Scheme, Uganda Development Bank era ng'obuwumbi 1,100 ze zaakateebwa mu nkola zino n'endala. Uganda egenda kuteeka amaanyi ku by'okulima, ebyobulambuzi, eby'obugagga obw'ensibo, science, tekinologiya n'obuyiiya nga wano waliwo okuteeka ensimbi mu mazzi ag'okufukirira, okutumbula omutindo gw'ebirime, okuleeta eddagala erisaanidde eri ebisolo nga bino byonna bibaliriddwa ku buwumbi obusoba mu 2,000. These sectors are deliberately selected because they represent Uganda's strongest comparative advantages and possesses the greatest potential to generate exports, jobs, incomes and investment. Gavumenti yakusigala ng'eteeka amaanyi mu butebenkevu bw'eggwanga era ng'obuwumbi 1,000 mu obukadde 210 ze ziteereddwamu nga zino zigenda kuyambako okutendeka amagye, okuteeka ebyuma mu malwaliro g'amagye, okulwanyisa obutujju, okulwanyisa enguzi n'ebirala. Without peace, you cannot create prosperity. Without security and rule of law, there is no investment. Without stability, there is no growth. Government has continued to invest in security, justice, and governance institutions. Musasizi agamba nti mu mbalirira y'omwaka guno gavumenti egenda kuteeka obuwumbi 80 mu obukadde 709 nga zino zigenda kuyamba okuzimba enguudo omuli ggaali y'omukka nga Malaba Kampala Standard Gauge Railway, okuzimba n'okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo, entindo ez'enkizo, entambula y'oku mazzi n'okwongera ku nnyonyi z'eggwanga. 73 km Standard Gauge Railway from Maraba to Kampala. Upon completion, container transport costs from Mombasa to Kampala are projected to fall from about $3,500 to roughly $1,600, and transit time from 5 days to 1 day. Gavumenti egenda kusiga ensimbi mu byobulamu n'obuwumbi 5,000 mu obukadde 230 nga zino zigenda kuyamba ku bamaama abazaala n'abaana baabwe, okwongera okugema abantu, okulwanyisa endwadde eziva ku nneeyisa n'ebirala. Specialized health care services will be further strengthened by ongoing investments. The 250-bed capacity cardiac hospital in Naguru, Kampala is 44% complete and expected to be completed
by June 2027. Okutumbula ebyenjigiriza n'emizannyo, gavumenti etaddewo obuwumbi 6 mu obukadde 606 nga zigenda kuyamba okutumbula bonna basome mu primary ne senior, ensoma y'ebyemikono, okwongera ku nfuna y'abasomesa, okutereeza ebisomesebwa, gattako okuzimba ebisaawe empaka za AFCON we zinaayindira. For AFCON 2027, Hoima Stadium has been completed, upgrades to Nambole Stadium are progressing well, and other required tournament facilities remain on schedule. Further construction of Akibwa Stadium is on schedule. Bino byonna okutuukibwako, gavumenti egenda kuteeka amaanyi ku kulwanyisa obulyake, okuteekawo empisa okukakasa nti abateekerateekera gavumenti batuukiriza embalirira y'eggwanga n'ebirala. Our mission is clear: produce more, earn more, export more, and lift every household out of subsistence. Ekyebuuzibwa, sente zino zonna gavumenti egenda kuziggyawa. Gavumenti esuubira okusoloza omusolo gwa buwumbi 4.5 n'obukadde 96 okwewola wano munda mu ggwanga obuwumbi 1,110 n'obukadde 97 okwewola ebweru w'eggwanga obuwumbi 1,000 n'obukadde 220 okusoloza omusolo mu gavumenti ez'ebitundu obuwumbi 339 n'obukadde 8 n'ewalala. Egimu ku misolo egigenda okusolozebwa kuliko okwongera ennusu 2 ku buli lita ya petro ne dizero, okuwandisa pikipiki empya kuvudde ku $20 okudda ku $5, obutto babwongedde omusolo nga buli lita bagyongeddeko ennusu 4 okuva ku nnusu 2. Embalirira eno yakutandika okukola nga 1 mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.